Maziga Meleere kitalo Mirundi Afudde Lodimeyo akakasizza bino waliwo wakakiiko k'ebyokulonda omulala afudde nabyo tibikuleetedde yettedde Bujingo akomyewo mu ggwanga oluvannyuma lwa muwala we okutikkirwa mu United Kingdom mu malala gotalina kusibwa tukuleetedde omwana w'emyaka 2 bambi afiiridde mu kulwanagana oba mu lutalo olubaddewo wakati w'abazadde be maama ne taata nga taata munange emmotoka agikumyeko omuliro. Ene News Pack channel soko subscribing ku YouTube channel yaffe nyiga akadeka notification like nga video eno atoleka obaka bwawo mu comment section. Manjiga tukuletedde sigala ku News Spark channel tutandise n'amawulire gannaku kitalo nnyo kitalo ddala Maziga Meleere Haji Mirundi munange afudde. Haji Mirundi no ye taata wa Lord Mayor Elias Lukwago munange avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ebisingako tujja kubeeranga atubikuwa sigala ku News Spark channel nenga twagala okusasilako ku Lord Mayor Elias Lukwago. Waliwo omuliro ogutanategerekeka kwe guvudde ogusaanyizaawo ebintu by'abayizi bwe gukutte essomero lya Life Academy nga lino nno lisangibwa Nkazabuku mu ggombolola y'Emmaanyi mu disitulikiti y'Emityana erudde eyo nabyo bwebityo bwebiri. Kitalo nnyo kitalo ddala waliwo owakakiiko k'ebyokulonda omulala afudde mu ggwanga ly'e Kenya. Afudde ye Godfrey Gitobu omu ku babadde bavunaanyizibwa ku byokulonda mu bitundu by'e Nanyuki mu Kirimanyaga. Abooluganda lwa Gitobu bategeezezza nti omuntu waabwe abadde talina nkenyera yonna. Bino we bijjidde nga n'omukungu omulala Daniel Mbolu munnange yabuzibwawo ku lunaku olw'okulonda lwennyini ate oluvannyuma n'azuulibwa ng'ono bambi yali attiddwa. Bwe bityo nno bwe biri kitalo nnyo kitalo ddala. Mu mawulire amalala essanyu ly'omuzadde kwe kulaba omwana we ng'ebirooto bye bituukirira. Kakati nno Pastor Teddy Bujingo musanyufu olw'okuba nti muwala we Winnie Bujingo yatikkiddwa era kati we twogerera nga inginiya ono ne yatikkiddwa mu ggwanga lya United Kingdom era nga Pastor Teddy Bujingo tabaddeemu mu ggwanga yali yagenda kuba nti naabeerawo ku matikkira ga muwala we. Weebityo nno bwe biri naye ate ku sayidi eri endala ye Pastor Lozias Bujingo leero alabiseeko ku katuuti ekitegeeza nti teyasobodde kubeerawo ku matikkira ga muwala we. Twagala okubeera nga tuyozaayoza muwala wa Teddy Bujingo kw'ossa ne Pastor Lozias Bujingo olw'amatikkira gano olw'okusoma kuno twagala okubeera nga tumuyozaayoza. Eyo nno nga tuvuddeyo omwana wuno wa myaka 2 afudde mu by'okusaaga mu butakkaanya bubaddewo wakati w'abazadde be maama we ne taata we. Taata ono mbu bulijjo abanja omukyalo ono omwana era nga ayagala yaba abeera n'omwana ono wabula okusinziira ku mukyala yagamba nti omwana ono abadde amumuwa buli lwa Sande naye kati omwami abadde ayagala omwana ono abeere nga amuweebwa Saturday ne Sande ndowooza awe wasinze okuva obuzibu. Omwami ono kwe kusalawo abeere ng'emmotoka agikumako omuliro. Omukyala mu kwetaasa bambi ye yafulumya emmotoka wabula omwana n'asigala mu mmotoka. Omukyala ono mu kufuluma mu mmotoka yabadde tamanyi kigendererwa kya mwami we kubanga mu kusikangana omuguwa ye yasazeewo abeere nti nno afuluma emmotoka. Omwami munnange emmotoka n'agikumako omuliro omwana ono n'afa kw'ossa n'omwami n'abanga naye yafudde. Kitalo nnyo kitalo ddala. Katukuwa omukyala ono bambi ng'ayogera emboozi eno. Before sasa nihame alikuwa amenitishia mara 2 na kuna pia kulikuwa na instance ingine ya kisu pia last year. I was living in a lot of fear. That's why I decided to shift from that place nikifikiria naenda kutafuta amani. I think the authority needs to protect women honestly, because I think if the authority pursue this case and stop Dennis from banging and following Liz, we'll not be having
what we're having today. Abalwanirizi ib'eddembe okuva mu Torture Survivors Movement Uganda amanango olunaku lwayo bakedde kugumba ku kitebe kya Saudi Arabia ekisangibwa e Kololo mu Kampala nga balaga obutali bumativu bwabwe eri gavumenti ya Uganda okwesuulirayo ogwanaggamba nga bannayuganda abakolera emitala w'amayanja munange batulugunyizibwa n'abamu ne babeera nga bavudde mu bulamu bw'ensi. Okuloga kwo tekuva wala tukuletedde Don Asia munanga zeemu okuwalampa Ritah Kagwa. Ono n'avuddeyo n'agamba nti Ritah Kagwa ke yakomyewo mu ggwanga lyattu Uganda ssente z'ebizigo zigenda kumubula. Ate okwo kwotadde n'okuba nti nno ne ssente mbu yakomyewo nga tayina. Katukuwe Don Asia. Nyabo ate sigangako ku kizigo yayinza okuwakana nti yetugamba nti Ritah Kagwa talina ssente tulimba. Mukwano ekizigo nga we kitagulika e Uganda ne Saudi Arabia tekigulika. E Saudi Arabia kakabye wekati kali ku mitwalo 25 ku mitwalo 3. Weyaba nti buli mwezi olina okuba nga ekizigo kyokka okisipendingirako emitwalo anga. Totaddeeko buno simanya mwana nkuta nakozi. Totaddeeko buno simanya kati Ritah Kagwa abadde akolerera kizigo na kwambala. Mu bitibwa ebingi ku myaka 2 gy'amaze Saudi Arabia yakomyewo ku account tawezayo wadde bukadde 5. Aisaya wemanimba aveeyo yeyogerere nga ku Spark TV yatubuuliddeko engeri gy'abadde asassanyamu ku ssente ze. Abemesi b'omuzigo asuubire mu ntegeera bulungi kubanga mu one of them. Bwetutambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku News Park channel katukujukiza okusubscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga video eno ate loleka obubaka bwawo mu comment section. Eno News Park channel mukwano webale kuba nti no wasalawo okuba nti no olaba amawulire gaffe. Tujagenda maaso n'okukuwa ge tunaba tufunyewo wekumire kweno yoka News Park channel. I have never asked you to look after my child. I have never, and I will never, and I will never. No, we are playing. I'm the only kind of woman.